kati gw'osuubira omusajja ayogera ebigambo bino ne yeekyusa agenda kuba akola ki kati gwali agawumbidde ngoloza byenjogera tebirina makulu oba tebirina nsa bino lwe kinatuuka mu ddiiro lero ojja okutegeera nti eyatwalula yasirira dda kati nno wano sigenda kuba nti nyongerako kangende ku information endala njala muntagingire wano Andrew Mwenda mutaginge ate nga bulijjo mbagamba nti bana basajja brain za monke nga mulowooza nsaaga ekituufu kiri nti bana basajja brain za monke obwongo balina butono ate entegera yaabwe ya mungu bulijjo mbaga nti brain za monke ate balina kawo mentality nga mulowooza nsaaga laba ekifaananyi kino ono mukulu yazze ku mukolo yazze n'omuggo ogulunda ente yazze ku mukolo gwa birthday ya mutabani we yazze n'omuggo ogulunda ente kimbaga nti brain za monke kabalina kawo mentality a full man with a master azze n'omuggo ku pate ogwente ogulunda ente nebaga nti bano balina kawo mentality however much abamba basoma balina degree naye nga obwongo balina kawo mentality. Hope everyone is understanding kati muwulira bulungi nnyo information. Andrew Mwenda bwe navaayo wano nenkubuulira nenkutegeeza nti wali mu lukwe olutta munnamawulire omusipaana Sumi abantu ne balowooza nti nsaaga kati muwulize bannayuganda mutegere bulungi nnyo Andrew Mwenda yaani. Andrew Mwenda mulabye ebitundu bingi nga yambala uniform z'amagye ono ye kkojja wa Muhoozi Kanyirugaba kubanga yali mwannyina wa mukyala azaala Muhoozi Kanyirupama. Ono Andrew Mwenda mutabani we yamuwa obuyinza 10 ku 10 okuggulawo kye tuyita safe house. Andrew Mwenda operatinga safe house eri mu bitundu ku kitu eri ku Ntebe Road okwo mu bitundu bye Seguku Andrew Mwenda jalina safe house mwa operatingira okutta ye kennyini nga yekwatiddemu n'okuwamba n'okutulugunya okusingira ddala abaana abaganda. Nkiddamu Andrew Mwenda, the uncle to Muhoozi Kanyirugaba, he was given 100% authority to operate a safe house or a torture chamber in the areas of Seguku. Himself, he participated in torture, kidnapping the Baganda people in Buganda, and they have been tortured, others have been killed and dumped in unknown areas. Muchitegeranyizo katamanyi Uganda nkibadidde mu luzungu. Muhoozi Kanyirugaba yawakojjawo obuyinza okuggulawo safe house Seguku kitundu kya Buganda era kirimu ebiwakabaka ebyobuwanga bingi naye bakifuula residential areas nga abasinga obungi banyampi babbe ettaka lino. Muhoozi yamuwa obuyinza nga mutabani we okuba nti operating safe house eno era nga omukulu ono akulira ekibinja ky'aba SFC kyalagiranga ye okuba nti addukanya safe house eno ye kennyini yenyigira mu kutta n'okutulugunya. Kigambibwa nti buli lunaku ekitono nnyo drone zireeta abantu abatuuka mu 5 naye ate abazirabako okusinziira ku dooli zange abaana bana basinga obungi babazaayo nga bafu era ne baziikibwa mu bitundu ebyesudde Buganda. Kitegeeza nti omwami bw'abanga akidnappinga natta abantu bano bamala obba kidnappinga n'abatta basulibwa mu bitundu bye Mubende ku 9 oba weete mu Mubende mu 9 wali akatunumba ke tuyita swamp wali akatunumba ke tuyita akolusenyusenyu. Ono Andrew Mwenda nga bwe nabagamba nti mutabani we ne mukoddomi waabwe oli lwaboogo basula mu bitundu ebiri eyo mu mbalala nga bwe nabalaga kandi baka video kano bakakyali muno nkabalage kati naye engeri yemu Andrew Mwenda gyakolamu emirimu gye egy'okutulugunya n'okutta bannayuganda. So kika video kakano wano kakyali mbulungi kati kano kekako video mutabani mugundi Odrek lwaboogo ne mutabani ne mukoddomi bakola kane Andrew Mwenda alina the same system eyo etta abantu ne batwala basula Embende mu 9 mu lutobazi gyabaziika oyo gwe bayita Andrew Mwenda gomulaba omusajja Omunyarwanda eyeyita omusajja omutoolo oba omusajja omunyolo. Andrew Mwenda musajja Munyarwanda eyekola ki eyekwese nti musajja muki munyolo oba mutoolo nenga ate musajja Munyarwanda awedde emirimu. Tugenze maaso osigenda kulwawo bino byonna babikola okujjawo abaganda mpola nga battibwa nenga teri wadde muntu ayogera. Ekisinga obubi nti omukulu ono emirambo gino agisula Mubende mu 9 nga amaze gitta ye kennyini yenyigiramu ng'aweereddwa obuyinza okuva mutabani we nga bakozesa ekitongole ekitali mateeka kya SFC okutulugunya n'okutta abantu be bajja mu bitundu ebyenjawulo muno bakolera omukisa gw'okufuna ensimbi okuzijja mu bagagga n'okutta kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti be bali mu buyinza era kyovula nti atambula n'emiggo ku mukolo amanyi n'okufuluma n'akuba abantu emiggo
era ebiseera ebisinga tasula mu makaga olw'ensonga nti amakaga akimanyi nti yali target atera kusula mu Speak Resort Emunyonyi oba okusula ku Kabira Country Club gyatera okuba nga gyakasibira era ng'atambulira bamukuuma ab'emmundu basatu okuba nti ali mu kutya okwenjawulo. Oyo no ye Andrew Mwenda gwe mubadde mulowooza nti munnamawulire so nga ate musajja mutemu awedde emirimu. Seguku area we wali empuku oba wali ekitugiro ky'abantu Andrew Mwenda kya operating ng'omuntu ku orders za muki ku orders z'omusajja gwe bayita mutabani we. Ndowooza kambaddemu ekifaananyi kino mukire bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo. Saagala mugende ate ekifaananyi tekishwa kirabyeyo muŋŋenyi kizuuminge. Yoyo Andrew Mwenda ng'alina omuggo mbaga nti brain za monke batambula n'emmundu ate batambula n'emiggo wuuyo omuggo gugu agulina Andrew Mwenda alina omuggo gugu ku pate ku mazaalibwa ga mutabani we kino ekikulekule. Yoyo Andrew Mwenda alina safe house esseguku mwattira abaana ba Buganda. Alright, ngenze maaso yo seri tibahabula tabasira mutano wakalekeze nkimanyi kuno kwoli era ompulira bulungi nnyo. Njagala ensetegeere nti mutu esibyeko ate mwagala kusaanyawo Buganda naye nfunye information okuva mu nsolima zange oba mu mpuuna malunguze nga zindaga nti muteekateeka okwagala okujja okuteesa ne Buganda ku nsonga nti mumaze okitegeera mutulugunyiza Abaganda mubasse mubaggyeko amataka mubatuteeko buli kimu naye bwe mudda mu bisenge byo murealizinga nti wadde mulina obuyinza muli mu State House Omuganda asigala yafuga eggwanga Uganda economically, socially, politically. Kino kanchi bagambe. Ono yevumbika ne yeetebeka ku bukulembeze b'eggwanga balina enteekateeka ne ba generals be okuba nti baagala kuteesa na Buganda kubanga ekintu kibatuddemu. Kikiko basinzidde kibatuddemu. We twogera Yoseti bahabula tabasira mutano wakalekezi convoy gye mulaba etambula kuliko ne toy ennene. Omwami ono takyabera mu mmotoka ye official kuliko emmotoka ey'ekika kya Peugeot. Subaru ne buzaabuza olumu ebeera mu mmotoka eddako maaso oba eziri wakati ng'eri enkalu bataddemu ekintu ekifaananiza Museveni nga si yalimu kubanga akweka nnyo akimanyi nti abamunoonya bangi. Ono yakasukka enfunda nnya nga baagala mujjawo ne yeekweka kati emmotoka gy'atambulamu ya kika kya Subaru eri temumulawo ze mujja mulabamu era ebiseera ebisinga baba bagenda okudda ewaka olumu lwabagenda ofuluma emizimu gye ne gimugamba mukulu tofuluma kuba kati nga olwokuna lw'olowedde. Omwami ono yalina okugenda ku State House Entebbe erinda Kasero agenda ofuluma bw'ati n'atula mu mmotoka n'asooka yali tanatula mu mmotoka n'atunula mu bire waggulu ndowooza emizimu gye ne gimugamba mukulu togenda era ku lwokuna yadda bulungi mu State House n'atuula mpaka bwe saawera ssaawa nnya ez'ekiro ne balyoka bamukunguzza ne balyoka bamutwala gye yalaga ku olwo lunaku naye nga ekikulu akimanyi bulungi nnyo nti emizimu gye gimuyimirizzaawo naye ate gituuka ekiseera gikuvaamu kati kiki ekiriwo fiya gy'alimu. Batuuse ekiseera ne bakkiriza nti ne bwe tunaakola tutya nga tetusinda support y'Abaganda tuba tumala biseera tubasse tubaavuwazizza tubaggyeko amataka naye Abaganda bagaanye tugezezzaako okubawa enguzi abamu kigaanye. Ejenti wa Mayiga agezezzaako okukola buli kimu ekisoboka okubanga abuzaabuza otteeka emikolo egy'enjawulo emmengo okukola buli kimu ekisoboka nakyo kigaanye kubanga nze mbafuukidde ekyambikwa era kyova olaba nti ekibuuzo mukulu Kaddu Mukasa kye yabuuzizza sikyabadde ku program kikyabadde ku program. Mukulu wasanya Kalo kya Sipita Mayiga yasindise omuwandiisi we ng'amulabe ku TV n'agamba otwala ekibuuzo kino okiwe Kaddu Mukasa akibuuze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era omwami yalese ekibuuzo ekyo yazzadduka okuva mu kibuzimbe kya Bulange n'ayingira Masenge ekibuuzo n'ayagala akiwaani n'akiwa Kaddu Mukasa tekyabadde ku program kubanga Mayiga ali ku pressure. Nze Mayiga sikulinaako buzibu kuba tetukwana kwomu tetuva mu kika kyekimu. Ekizibu kyange kyemmanyi nti abayita Abaganda abamu muli mu luko olusanya Obuganda ng'abasajja abaasookawo abaakozesebwa Abazungu okufuna amataka amanene okuva mu Buganda bo ne bagaggawala ku lwabwe ne beerabira Obuganda kati nammwe kye muliko yenza okola ki nkulwana. Sisobola kuwemula wadde okuvuma ekyo sikisobola just reasoning out n'okubulya ebintu ebituufu by'olina okutegeera okiwulidde bulungi. Yensobola ki nkubulya ebintu bino sina lutalo nawe kubanga sikubanja tomanya naye kyekubanja kiri ekintu kimu ve mmengo nga nabo gisimufungize otuddize ddamula yaffe ogiddize Kabaka nnyiniyo balonde omuntu omulajja okuddukanya Obuganda kubanga Obuganda obusaanyizaawo morale kali kyogisaanyizaawo webuzabuza nga Afukana banoozaala balongo n'ogaana obamaliriza n'ogaana obategeeza eggwanga nga ne mukyala wa wakatamanyi nti olina abalongo bazaala mu sekuritale wo nakyo n'okibuzaabuza okumala ebbanga ddene kyokka n'osindika ebyenjo bijje birumbiro by'omala biseera ng'anyiigira mu nzikiza kubanga teri ajja kukulaba okitegedde bulungi.
kati Museveni yategedde nti abaganda ne bwanakola atya alina okwogera nabo, which is too late. One, olukiiko lwa Buganda oluli emmenge essaawa zino lufu lwano lwe bamayiga kubanga bweyagala okuteesa nabo, oyagala teesa n'abamasaza nabo basinga nsowole nabo bafu antiru nga bana balizolo luvingiddwa, oyagala teesa n'abakulu b'ebika abasinga obungi nabo bafu abasinga obungi nsowole. Mayiga ali emmengo nsowole naye mufu bamugobadde mu 2016 endagaano gimanyi bulungi ndi bagisazaamu. Ogenda teesa nani? Ogenda teesa n'abaani? Ensozi zaffe kuliko emisambwa, amayinja gonna mwagakuba ne mugaasa, emiti ne mugisaanyaawo, entobazi ne muzisaanyaawo, mussa abaana ba Buganda. Kabaka yennyini mwegezeza mu mutta, mulowooza musiru tategeera. Ogenda kuteesa nani? Mugume ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Buli mukulembeze yenna abaddeko mu Uganda eyeeteeka mu Buganda n'ayagala obusaanyaawo amaliriza adduse emisinde. Teri agenda kuteesa naawe ku nsonga kubanga mwe temukimanyi nti omutima kyekisinga obukulu mu mubiri gw'omuntu. Buganda gwe mutima gwa Uganda. Buli lw'okinywa Omuganda oba okinywa Uganda. Buli lw'otta Omuganda oba osse Uganda. Njagala kubuulira ebitundu 85 ku buli 100 ensimbi ezikola mu ggwanga lyonna ez'omusolo ziva mu Buganda. Bani abasasula omusolo? Bannayuganda abasangibwa mu Buganda nga bakozesa ettaka lya Buganda n'ebizimbe bya Buganda. Kati mukulu goba otuula n'okajjala nga Kamuji ali ku malaalo tamanyi nti munda wali omusajja oba omukazi ow'amaanyi yafa gwe baateekaawo n'okinekkeriza obugere bwoti ng'olowooza nti ogenda kunyigiriza Buganda ogisa bangi nnyo bagituddeko bamaze badduse era naawe kyekiseera kitunda ng'ogenda kuteesa naye kubanga emmengo wafu. Abambejja b'odiringa nabo nsowole, omulangira David Wasajja gw'odiringa ne nsowole, Mayiga musajja munyala twamutegeera naye nsowole. Olukiiko lwa Buganda n'abantu b'amasaza bonna abaliyo abasinga obungi n'abesinga bonna bafu. Basajja ba Kabaka ab'ensonga baagoba emmengo ne bakatikkira baawumula. Kati mukulu tonna kyotugamba gumira pressure yo time yeetuuse mugende. Ekyo kyonga akimaze sagala kiri wakututegeeza mugenda kuteesa tiwali kye tugenda kuteesa nammwe. Tuteese kintu kimu ng'obuyinza buzze mu bantu. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa Buganda omukulu ye Ssaabasajja Kabaka gumwagala okutta ate gweyagala okuteesa naye ku ddiru ki? Mani abaloga akatayiro. Awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Okay. Ensonga endala yiino. Nzize mbagamba lunye nti waliwo ekirowoozo Museveni kyalina ne babbi banne okutwala eggwanga Uganda baliteekemu amajjano nga mulowooza nsaaga. Kati njala bategeeza. Olunaku lwajjo okuto kwabadde kukuza mazaalibwa gwa Mumpembe Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga nedda. Kwabadde mu butongole kulongoosa na kutema mpenda yakweddiza Uganda bonga Abanyarwanda. So si birthday. Kubanga ono musajja Katamira Jjobyo Muhoozi Laaga goba Aleese okudda mu bigere bya kitaawe. Kati kamba tegeeze abantu bonna bwe mwalabye abasinga obungi era njagala mudde mwetegereze ababadde Lugogo n'ababadde Kollo ebitundu ku 9 ku buli 10 n'ababadde Kollo bonna Banyarwanda abakolera mu chachi z'abantu abakolera mu government ya Museveni omuli eyakayanja omuli ya Bujingo omuli ya Serwadda. Njagala tegeeza Obuganda abasajja n'abakazi abeeyita Abaganda be balina empuku z'Abanyarwanda era nga babatadde mu kusomesebwa okwenjawulo n'obayigiriza obulombolombo n'ennono mu Bwakabaka ne mu Buganda batwale Uganda nga linda bugisimufungize. Bujingo mpuku y'Abanyarwanda, Serwadda mpuku y'Abanyarwanda, Kayanja mpuku y'Abanyarwanda. Kati bonna ababadde ebitundu 9 ku buli 10 badde Kollo bonna Abanyarwanda. Tugenze ku mukolo gwadde omutuufu wali ku cricket oval. Balamba Rugahale gwe musajja omu eyawa mission okusanya abasajja Abaganda abagagga era ngu wasembayo okutta gwali mu lukwe ye mukulu BMK nanyini African Hotel noyagala n'okutta muwala we naku zino yadduka
oluvanyuma more information munnanga mwosiwukidde ng'ekita ekitava ku ssengejjero oyogera ebigambo bingi leero tusena okugamba nti oxygen gwossa Muhoozi omulala muyita Museveni munnange toli wa kitalo nga gwe bw'olowooza twali tulabye abanene emirembe engalo Jesus waliwo yamuyita Jesus yamala natta disciple we kubayita Olanya kati gwe musajja mukulu omusiiwuufu atanadde akaana akasala ebyayi mu luggya ogamba mbossa Muhoozi oxygen naye nga wasomera ludda mukulu nabagamba ano omusajja oyo n'ebibuuzo baadulanga bituulire makerere bwe yasoma simanyi bicom x simanyi ina kosi gye yasoma simanyi bagiyita kosi eri awo tetegereka gye yasoma naye nga bamutula ebibuuzo ate yabakwatanga abaana ababoola mukulu kendeeza ku bigambo ebigambo olina bingi nnyo wano mu Buganda mu Uganda mukama wo Muhoozi Kanyarugaba tasobola kufuga Uganda kyoba olina okusooka okumanya ekyokubiri ne munaleeta banywa ne mamalero ne mbayiwo mu Uganda wali kigenda kubeerawo kizibu ensi ebalaba tukimanyi bulungi nnyo nti already n'ekireese omukulu oli azza akawungeezi bali bamusuubira gye toyazazze leero kyonna ekigenda otutuukawo nja kibagamba mu wiiki ejja kibabateesezzaako nja kibaganja ekibanja kyafunye mukimanye nti bali mu official handling over our country to Rwandese era buli yali atya okwogera ekigambo Rwandese oba atya ekigambo Banyarwanda kitegere nti eyakwawula esiridde mujja kuvayo ng'obudde bugenze nga Kyagulanyi bwe yabagambye kati watogerera essaawa zino abantu bonna abazze erugogo ku cricket oval ebitundu 80 bonna Banyarwanda bavudde mu kyaki ez'enjawulo era nga basombeddwa ababaddemu ng'abatonotono abaweereddwa ensimbi bo olwamaze okulya emmere ne soda ne bagamba nti ffe twagala genda Balamu ne Muhoozi ne balagira tewali muntu afuluma okujjako ayingira era abantu babawambye mpaka kiro okutuusa omukololo gwawedde njala tutwala obuvunaanyizibwa buno otegeeza buli muyimbi yeetabye mu kivulu ekyo yayimbye muganda wange waliwo gwenda byayogedde bigambo bingi nnyo naye sijja kunenya kubanga embanga gy'onywa si mbanga yeeyogera ennaku zino erina stress nnyingi nnyo wasindika famire mu America bakakuma visa emirundi 3 egigenda mu America olina stress tukimanye embanga gy'oyogeza kubanga mu kunywa embanga tolina kukwatira nsawo ebigambo byogere ne video tezivaayo kinabaga nti okola video ngenda kubeera emyaka na myaka ebigambo by'oyogedde bivoola naye tetulina buzibu naawe namwe abayimbi ababaddeyo ku kivulu ekyo mukama basaasire kubanga temumanyi kye mugendako kubanga temukitegeera Abanyarwanda eggwanga officially balirangidde bagenda ditwala nabagamba nti amagye ga UPDF tegakyaliwo waliwo SFC y'Abanyarwanda mwakirabyeko nembagamba polisi tukyagina ejjudde Banyarwanda mukirabyeko omukyala gwe mwalabe gwakuzza majje oyo abadde ali mu parliament oyo omukyala gwe mwalabe yayikayikanga amata agafudde omukyala wa Muhoozi simanyi bannamba mmeka so yabadde alina okukuza mukazi we amuteke ku ssali amwagalako oyo ne tembala biseera muka Muhoozi mukulu Felix Kuraije wayogedde bigambo bingi naye nkusaasidde muganda wange nkusaasidde Museveni akukozesa otuuka okubanga ofunye ekizibu ky'ensuula tugenda kifuna gye bujjakaawo nga public tekyayagala kumanya oba wafudde oba tewafunye ekizibu nga tekyali asobola kukubira dda akalulu Felix Kuraije amanyi ku video kuno njala kutegeeza ebigambo byakugambye okwogera byajjawo credibility eyo yonna to the extent eri kintu kyebagenda okukola ojja mulambo ogugenda kuswala nkikuddamu Felix Kuraije eno video ejja kubeera omulambo gugenda kuswala nga tekyali agwogerako babakwadde statement ojjogera ekisiru nga tomanyi Felix Kuraije enkubulya muganda Museveni agenda akukozesezza n'okola statement gyewakozesezza against amuwala gwe barepuzira bamuto kyalinga omulambo gugenda kuswala ate nga very soon gujja kulabikako ekyo nkikubulya according to the information which I have omulambo gugenda kuswala nga tiri wadde asobola okukubira kajjambo kubanga ojja kuba owedde ekyo nno nga nkimaze kati nga bwe mbagambye nti buli muyimbi yenna yabaddeyo munnange sigenda boogera kubanga nkimanyi okuyimba gwe mulimu gwammwe naye ate mukimanye nabaga muli basawo ate mulina obuvunaanyizibwa mu ggwanga buli lwodda n'otunda omwoyo gweri sitaani ajja kuddizaamu muliro ndooza muwulira omuliro abamu agenze mu kuyimba eyo nga temutegedde naye njalakobaza nnyo John Black muganda wange webale kubeera musajja mugumu mu Nansi n'ogaana okuyimba njala okubaza nnyo muganda wange Spice Dana ekikolwa kye wayolesezza okugaana ssere za Muhoozi n'ogaana okugenda okuyimba mwanyinaze webale nnyo n'abalala besaategedde abagaanye okuyimba mwebale gana genda ku John Black ne Spice Dana big up mwebale gana kuyimba abasigane mugenda okuyimba nina ebintu bya muona njala biba buli bulungi nnyo nga sinagera kwa na information nyingi nnyo simba wakati tugenze maaso so teyabadde birthday yabadde launch eyabachwezi automatically otwala Uganda naye doza musaaga kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti ebiseera bisinga ensi bwe bikuka
tewabaawo agigaana kubikuka kati wali okulya ekkombe sowaani kitalo nnyo kitalo mabeere n'omugumba ayonsa buli eyayita top NRM official eyakiise ku mukolo ogwo koobere ng'oli w'amagye njagala kubikira balina okunywa ku mazzi buli NRM top official eyazze ku mukolo ogwo ne munnamagye yabaddewo munnange eyo basime nga bwe nabaga mu vidiyo eri eyo teyabadde pate yabadde nkwaso kabadde kanyeebwa okusinzira ku drone zange ez'enjawulo zantegeezezza nti omutabuzi wa Katwa Super akatabula mu State House e Nakasero ng'ono ye mutabuzi eyatabula akatwa mu soda eyajjawo omugenzi Nobo Mawoyombo yalabiseeko ku mukolo ogwo eyabadde obulungi nnyo era ng'ekyamuleese yasindikiddwa ng'alina tageti z'abantu specifically ziyabadde azze okutagetinga mwebale kunywa soda ne munywa ka whisky ne munywa ka wayini ne mukwavula ebikubi ebifi by'enkoko ne munywa ne mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo naye buli yabaddemu ku mukolo gwo nga baakuyise NRM top official n'abasirikale abaddewo ab'amaanyi ng'ekikulu okimanyi wadde baakuyise naye nga muli mutima okimanyi Muhoozi tasobola kufuga nga ne Muhoozi akimanyi wadde baakuyise nga mu mutima okimanyi Museveni wamukoowa era nga naawe okimanyi naye nga bakuwadde kaadi n'ojja Mukama akuwummuza kisa omusajja akyasinza okutabula akatwa on behalf of Museveni omusajja omukongo yabaddewo ku mukolo ogwo empa gyagabamu akatwa eri very sophisticated to the extent n'omugenzi Nobo Mayombwe bamuletera soda nga musibe bulungi nnyo nga ne gasi mwali namwesumulira namunywa naye okumala omunywa enywa bbiri Mayombwe n'atumira ne yaliwo okulaba mukama we kiki ekimusse bamukwata ng'omusajja oyo alaba eyabadde ku mukolo gwa Muhoozi n'akwata bodyguard wa Muyombo n'amunywesa balansi wa soda yasigalawo ne bodyguard wa Nobo Mayombwe naye n'azikirira n'ayitaawo baba wadde soda mwanywedde ne mwesumululira ne babawa amazzi ne muganya ne mugeesumulula ne mukwavula ebifi by'enkoko awo nganza omukatuliki nkuba obukubi kabonero ne ŋŋamba nti tulisisinkana mu nsi endala etali n'ey'oku nsi kubanga mwagala nnyo okulya ate temwekengera ekituufu kiri nti eyabadde birthday yabadde kulonkinga Muhoozi ekirala yabadde main point of getting all those who are Muhoozi project and Museveni and those anti-Museveni but some of them they are pretending that they love Museveni or they love Muhoozi. That was a meeting point for your death. If you want to know the real information about this, buli muntu yatendiza omukolo gwo nkuwadde emyezi 6 oba emyezi 8 bumutatandika kuwulira nga mutandise okuwulira obulala mujja kuwulira tulumbuye mulalu ekyo niyo bonna babadde mumanyi bulungi gyo buli yabaddewo government official aba NRM ne ba top officials aba NRM mujja kuwulira nga mutandise okufunamu omuziki mu mubiri muli eyali tayambala jacket ng'owulira empewo misira bya musana owulira empewo owulira ebigere bikunyonyogera amaaso gakutwakaala enviri bw'ozisanja tezikyatereera amagulu gakumenyeka galinganga olujegerero ggaali oluweddeko olujegerero ggaali nga ennanga eweddeko amanyi olupakwa pow nga teweetegeera oli awo olwotaloota abasezi nga bagoba ojja kuba ogenze ekyo kyo nkikubuulidde kubanga kabadde katego kakufuneko top chemical mixer yabaddewo era omukolo yagukoze bulungi nnyo n'amala n'agenda so kyeki kyabadde ekikulu mu kyonna naye nga mukuliko eyo abasigadde mujja kuba bulungi temufaayo kati wano ngenze ku sayidi y'abantu mwenna abagenze okuyimba n'abatagenze kuyimba KCCA gye muyita Kampala State Council baka Capital City Authority ne mukulu waayo Elias Lukwago n'abalala eno enteekateeka gye bayina eri abayimbi mwenna nga sinagenda ku information endala bino byammwe mu mateeka amapya agabagiddwa naddala okujja abasajja n'abakazi abayimba music mu Uganda kubanga music asinga obungi abeera mu Buganda wano wenjagala okwasa nga sinagenda walla wonna nga sinagenda maaso kankisewo akantu kano katono nnyo muganda wange Alimpa Ronald webale kuyimba
omweyogereze takusuza kayanzi omuvubuka gwe bayita Case simanyi bwa yasoma amawulire noli muwa oba mwanyira wa girlfriend we gwe bayita Simaina Sani baka one yesiga ebizigo ne bimuyitirira ku katamayi kala kintufu gyalimu gwe bayita Zahara Toto. These are non-professional journalists but babanonda ku street ne bajja ne basoma bukosi bwa mawulire kati mukulu alimpa Ronald we bali kuyimba njala kugamba ekigambo kiteba muntu wakutiisa si buli muntu asobola okuyimba bwaba Katonda yakuwadde talent noyimba novaayo. Don't be scared of anyone. Continue singing. Write your own songs. Don't be intimidated. 90% of all artists in Uganda batandikira ku nyimba ezitali zaabwe. To remind you, lwaki karaoke yaliwo abantu bayigiranga okuyimba n'okugegenya ennyimba nga bayigira mu karaoke bayimbira ennyimba z'abantu balala okufuna experience n'okuwawula amaloboozi. Kati gwe baga nti wayimba oluyimba lwa radio, that's not the problem. Eyo original composition yo gisigaleko. Don't be scared. Case tomwa budde kubanga Case tasobola kuwandika wadde kitontome. Ne wabaze ku program tasobola de kuba nti alina specific program gyawandise ku lupapula nga zino zempandika. No, tasobola ajja buzzi kwogera bigambo byala bimusanyusa. Wano tasobola si muyimbi, si muzanyi wa firimu, n'amawulire si munnamawulire. Talina kyali. Mukati muganda wange alimpa Ronald. Please don't be scared of anyone. Continue composing your own songs. Toba kugotya kiwakoze tekimenya mateeka oba wakopinze, it's not a problem as long as wayimbye ekintu nekisukka n'abaali baganti bakimba we kyakina okubeerawo. Continue with it. Case yakwadde ennaku 8 oba wiiki emu. Kati oyo njala mugamba akagambo katono nnyo sitera nnyo kwogera bigambo bino nenjagala munsonyiwemu. Case ne bwabanga ali mu kikulu ekyaffe eky'abantu abakulu omukyala aga nti anze kansirike Case yimba. Case tasobola kuyimba wadde chorus nga tuli mu kikulu eky'abakulu. Omukyala nsigenda kuyimba oba kansirike ngenze mu silence. Case tasobola kuyimba wadde bigambo bisatu ng'omukyala genze kansirike Case yimba waawo tasobola. Kati abantu ngabo tebakumalira budde kubanga ekisooka omwana oyo obwongo mulalu talina bwongo takumalira budde geyimbe ennyimba zo kuba Katonda kyeyakuwadde. Ekirala abakuvuma endabikayo muganda wange omuntu okuvuma endabikayo tokitwala nga kikulwa ensonga. Buli muntu Katonda yengeri gye yamuleetamu. Ekyokubiri ekintu kye tusinga okutya ennyo lye tuyita ettaka naye ate ettaka mumuva emmere gye tulya ffenna. Kati gobanga music gw'oyimba ayina bayambira n'abasanyusa. Please don't care about your face. Care about the message you are giving to people and care about the outcomes of your music. You get an income to feed yourself and take care of your family. Please don't give them time. Continue. Endabika yo si kyekikulu. Message gyowa kyekikulu kubanga basinga obungi tetwagala kulinnya mu ttaka, tetwagala kulikwa ddoko era oli muntu ateekawo n'ekiwempe ku lugirwe aleme kuyingiza ttaka naye nga yeerabidde nti ettaka mumuva emmere gyali mubeezezaawo mukuza. Kati mukulu oba kuvuma simeki tofaayo munnange eddoboozi lyoyimba mu Uganda nja n'okuwa amagezi. Eddoboozi lyoyimba mu Uganda ojja kusimba abayimbi 50 wali buli mwata andiko kuleta voko nga tewali asobola biyimbayo wadde okuwulira eddoboozi nga tebalinda. Abasinga obungi mu Uganda tulina badodoomi. Kati oli muyimbi va ku bigambo by'abantu. Keep on. Kati nga mbaleetera amawulire mu abayimbi bavuma abantu. Kampala City Council gano gamateeka amapya ge yaleese galuwa eri abayimbi mwonna. Buli muyimbi yenna KCCA yakugambye buli posta gyogenda osimba mu kibuga ku muti oba ku kisenge ya nusu 10. Naye ng'eyo 10 lusasula mu division yemu. Bw'ofuluma division ekiba kitegeeza n'okusasula 10 olulala. Banda egenda kubeera ya mitwalo 2. Stage okustaginga ewantu nti ogenda kuyimbira ku kalenda wali Makindye olina okusasula kadde kamu kwa City Council. Drive ya mitwalo 5. Nenga drive eyo kola mu mugundi mu division yemu. Tugenda ku flyers bitano mugenda mu musasula mitwalo 15 mu division yemu bogera mu division ekiba kitegeeza nasasula mitwalo 3. Pull ups za mitwalo 2. Mukitagenda bulungi. Tugenze ku teardrops za mitwalo buli emu ya mitwalo 2 per day. Tugenze ku billboards za mitwalo 5 ya million 5 per year. Kati gwo muyimbi ali eyo nga weetunda tokyalina bantu mujja kutegeera. Tugenze ku bodaboda. Aba bodaboda mwenna eno message ya mutemanyi kijja. Kampala City Council okusinziira ku drone zange ezenjawulo za ngambye.
nti abasinga obungi bagenda bajja mu business eno olw'ensonga nti ebitundu 8 aba bodaboda abasinga obungi bodaboda temuvuga zammwe muvuga z'abakama bammwe kati kuteeka epya bya Kampala City Council lisoma liti nti omuvuzi wa bodaboda yenna oteekeddwa okuba nga bodaboda gy'ovuga eri manyago nga kaadi esoma bodaboda ng'esoma manyago kyetuyita kaadi ya boda eteekwa nga eri manyago ekirala oteekeddwa okuba nga olina national identification gyetuyita nangamuntu ng'eri manyago ekyokubiri oteekwa okuba nga driving permit gy'olina naye eri manyago okukwasaganya ebintu ebyo ekirala mugenda kuba mugibwako emisoso gya njawulo nnyo okuba nga muwandiise naye nga gino gyonna mufutufu gigenda kuba gimalayo emitwalo 5 egya Uganda ate nga namuyinza obutasobola kukola ki kuba nti musobola okufuna ebisaanyizo bino kati kimanye nti oba tolina bodaboda yiyo nga kaadi tesoma manyago kitegeeza yakwalula esiridde omuntu bagenda kukujjamu automatically tugenze kuba ina amaduuka mwenda mu Kampala etteeka lijja oba oyina edduuka mu Kampala wonna wooli oteekeddwa okuma KCC egenda kuleetera ekiragiro ekigamba nti ku dduuka lyo kulina okubeerako ze tuyita CCTV camera munda mu dduuka bwepo n'ebweru w'edduuka nga kino kigenda kukolebwa nga linda bwe gisimufungize ana batakituukiriza ojja kuba tukyasobola kukola mu Kampala bajja kuba bakugyewo kati tugenze bulungi ku nsonga endala kinjagala kitegeeza abayimbi abali abyekubye emizimu mutegere nti eyabalula esiridde agamateeka gajja okujja nga bakansala bagaganya tugenze ku nsonga endala kati njagala muntagingire omukyalo ono gwe batuyita Natasha muwala wa Museveni Natasha wagenda n'ogamba nti you don't care about your parents whatever they do to Ugandans wagamba tofaayo kola kintu kyonna tolina kyofaayo nga mutaatawo atta bannayuganda abasiba abatulugunya Natasha mukalugire nali nakwesparing nga nakusonyiwa for God's sake nga nakwesonyiwa naye information gyenfunye ngamba nti oyina akataka kiwafuna emitiyana mu bitundu by'owalugalo nozimbako amaka nozimbako n'ebiyumba olonderayo enkoko naye olwokuba nti kitaawo muze gwakubba ttaka n'ogobaganya abantu n'ennyoko baŋŋambye nti olina enteekateeka ekozesa bbaawo kalugire ne Anthony General kiri wakiwanuka okutandika okubba ettaka mu bitundu by'ewabigalo mitiyana eyo gy'olina ebiyumba by'enkoko era ng'ogenda kutwala amataka g'abantu ku kifuba Natasha nkuwoningidde ebbanga ddene nnyo nenkutegeeza naye nga towulira kati njagala sooka kugambako olwaliro kitono nnyo ndyoke nzijje ne information endala kansoke nseko wano intaneti soke nkusomero kano katono nnyo kubanga ndowooza abantu abasinga obungi mwetaaga okuba nga musomesebwamu lesson etaliemu oba endala muwulize bulungi na information alright Natasha recently nali nkwesonyiye ne kati kotaddemu era kati kansoka kuwoninga ngobodde bujati the moment kasita nawulira nti otandise okugobaganya abantu ku ttaka ly'ewabigalo mitiyana ngenda kujjambulira abantu omwana first born wa muzala mwani nali nakyesonyiwa mujjukira bulungi nnyo nabagamba Natasha mwesonyiye ku lw'omwana gwe yazaala first born atali wakalugire ne mwesonyiwa nga njala mbulira kitaka njala kubula Natasha oli mwana Muganda nyoko takubuulira Janet kuno manyi kwali Natasha oli mwana Muganda toli musajja toli Munyarwanda nyoko ye Munyarwanda Janet Kembabazi toli mukyala Munyarwanda oli mukyala Muganda toli mwana wa Yoseti bahalo tabasala mutano wa Kalichezi you are not you are Muganda born your father he is a Muganda man called the late James Makumbi is your biological father not Museveni history wa tata wa Somalia nkugambye kati kankuwe katono nnyo tegeere nkugambye nkubulidde kitaawo Museveni si kitaawo omanyi mumanyira nnyo oli mukazi Muganda o supportinga nnyoko ne step father okutta abaana abaganda ng'ate oli Muganda wulira who is Dr. James Makumbi? Dr. James Makumbi, he was born on 12th September 1942 and on 8th January 2018 was a Ugandan physician, politician. He held long-time post at Mulago Referral Hospital in Kampala before he was named the Minister of Health in February 1985. During his tenure as the Health Minister, Makumbi was kidnapped by the Federal Democratic Forces and released after 3 days. Makumbi then represented Bali in the parliament until 2021 when he was defeated by Sulaiman Madada. The Uganda People's Defense Forces
then named Makumbi one of the 10 representatives in the 8th Parliament in office between 2006 and 2011. He died on 8th January 2018 at a hospital in Kayunga. Oye kitaawo so si yoseri tibahabulwa lutabayisiro mutabani wa Aleese. Do you copy? Kati de yampulire konti wasenzo omuntu wadde wajje ekijiko ku ttaka lye wali wafu wali umugunde wabigala Emitiana. Nja kujambulira ensi tata omwana oyo golina. Kati njagala kuga nti kitaawo ye James Makumbi. Essaawa zino bandi badde bakuyita Namuleme, abandi badde bakuyita Nantamu so si Natasha. You are not Omunyarwanda, you are not Omunyankore, you are Muganda. Your father is late James Makumbi. Oba wandi badde Nankumbi. Abantu mama bawamba banyoko, abantu kitawo batta banyoko. Kati gobodda mu State House newe notandika okukuya emizimo gitali gye wammwe. Bwabanga nyoko teyakugamba Janet nti Museveni si ye kitaawo ye Dr. James Makumbi omugenzi. Kano kowulidde wano mbu Allied Democratic Forces yamuwamba olwo bali bagenda omumalizo mu obutwa. ADF ye Museveni ndozo owulidde Natasha kuno kwoli ne bawo kalugire kwali. Abana bakuwadde amanya gwe Nantabaazi. Olidde toddamu kumanyira baganda banno, toli Munyankole, toli Munyoro, toli Munyarwanda, oli mukazi Muganda. Taata ye mugenzi Dr. James Makumbi. Olidde bulungi? Kati ndabenga okutte ku ttaka kibe kijiiko ku ttaka lyofu Emitiana wali wabigalo. Nja kuddambulira ensi. Omwana asoka muzala mwani. Nalina kwasonyiwa dda ne kasita mfunye information okuva Emitiana wano. Ne banga nti opulaninga okukozesa bbaawo kalugire okutandika otulugunya abatuuze bwe wasanga ku ttaka mu bitundu by'Wabigala Emitiana nze gye nsibuka. Tutafafagana naawe. Mpulidde bulungi? Kati mukyala Nankumbi muwala wa Janet, muwala wa Dr. James Makumbi, ndozo oludde history wa kitaawo. Kamukudde mu lugalo ezo nga tomanyi Luzungu. Kitaawo ye mugenzi Dr. James Makumbi. Ono yazalibwa nga 12 omwezi ogw'omwenda 1982. Wabula n'afa ng'ennaku omwezi 8 January 2018. Ono yali musawo omutendekero omukugu. Ono nno yakolako ng'omukulu akulira eddwaliro ly'e Mulago mu Kampala. Era yawewako obwa minisita mu gavumenti ya Musanji wa musajja munne mu 1995. Era mu biseera bino omwami ono yakolanga minisita ow'ebyobulamu yawambibwa amagye ga kitaawo aga ADF. Oluvannyuma nnaku 3 ne bamutta awo we bamuweera akanyo kawulire bamuwambira ennaku 3. Era ono yakiikirako ebitundu by'ebbaale mu paaliyamenti okutuuka 2021 Sulaiman Mbadala yamujja mu bukulembeze era ne bamuteekako okukiikirirako k'amagye mu paaliyamenti okutuuka munnaye Katonda yamuyita ng'amaze omuwa obutwa wali Allied Democratic Forces yakitawo yamutya kubanga badde akimanyi nti omwana siwe era kino kibadde tekimanyikiddwa. Nzijayo kimu ku kimu buli ajja no tawanya Obuganda tujja kukwambula. Kati mukulu owulidde? You are no longer Natasha, you are Nankumbi or Namuleme. But you are supporting your mother and your stepdad to kill your fellow Baganda. You are not a Munyankore, you are not a Munyarwanda. You are Muganda, you are not a Munyarwanda, you are Muganda. Do you copy Natasha, the so-called Natasha? You are not a Munyarwanda, you are not a Munyankore. You are Muganda woman. Nankumbi, do you copy? Or Namuleme, whatever name they are going to nickname you to give you. You are not Museveni's daughter. And if you dare disturb people in Emitiana, especially in Wabigaro, that you want to grab around using Chiriwa Chuanuka and your husband Karujiri, I'm going to expose to the public the father of your first son or daughter. I'm going to expose you. Olide, timunda mokumanyira bantu. Ngenze masa ono ndoza nvuddewo. Ngenze ku nsonga endala. Niyo budde nga bugenze nnyo.
All right. Muhoozi bibagambye venue bakozesezza ya gwanga bali balino gisasula tebagisasudde. Nembagamba ndowooza abantu basombi mu kitegedde abasinga obungi badde Banyarwanda era ndowooza kyekyo abasinga obungi bavudde ba refugee Congo aba iso semo babadde mu Pastor Bujingo ne bannemu abategedde bulungi nnyo. Bwe mba mwagala kutegeera ekituufu kiri nti era ndowooza omukolo mwagala bagutadde ku Salt TV ku gwabadde gokka TV ndala zaaganye ne weewuunya omusajja agamba nti alina sente zasoloza zonna. Kalimba mwagala kutegeera nti amagye agali mu Uganda gawambibwa obesinga ku kifaananyi kino kuba bulijjo tubagamba muwakana bano bonna Abanyarwanda tekuli mu na Uganda. UPDF bagitwala teriiwo mukitegedde bulungi. UPDF teriiwo bonna Banyarwanda. Kati n'otunuulira abantu nga Bannayuganda abatamanyi nti ettaka Muhoozi lyabba Bujingo kwakolera ebintu bye ettaka lino kwe muzannyira ebintu bino omusajja asoloza ssente buli lunaku n'abaleka nga muzannyira mu bitoomi bino ne mugamba musaba Katonda bibyo. Bibyo bitoomi ozinangamu ozina mwana gwe muli mbito musamba buloka mu kanisa mu ttaka lya Buganda Muhoozi lyatwala ng'omusajja sereza abasolozaamu zeziddukanya M23 n'okulwana e Congo. Mujja kitegeera. Kale ng'omukulembeze bwe yatugambye nti buli omu ensonga jjajjulira nga bw'ajuwulira mbadde njagala Bannayuganda basinga obungi mayibaga nti Bannayuganda basinga obungi bakkiriza amaze kulabako. Nkimanyi gye nkoma okujja ku internet kuno okwogera waliwo ebintu bingi ebiremesebwa okukolebwa naye ate bwe nvaawo n'ensooka n'ensirikamu Museveni akola bingi nnyo. Mukira mutya bwe nsooka n'ensirikamukko abantu bano bamala okutegeera kyekituufu. Manyi buli lwenkeepinga on okujja ku media ebintu bingi tebikolebwa bikolebwa mu ngeri ndala nnyo naye ate Bannayuganda tebaguka maaso. Kati mbadde nina ekirowoozo kino nti nsooka enveeko katono ku media emyezi gyange ebiri oba gumu nsooka enzireko kebbali Bannayuganda bategeere kye bayita succession nakyo kigenda ogenda maaso. Nabaga ebintu bagenda bikweka school fees genda kulinnya amafuta gagenda kulinnya emiwendo gy'ebintu genda kulinnya bigenda maaso. Waliwo n'ebintu ebirina okukolebwa essaawa zino mulyoke mutegeere nti ensi gye tulimu sintuufu ate mulina okwerwanako. Simanyi mbadde njagala nsooka enzireko kebbaliko omwezi nga gumu nga nsirisi naye nga kwendi ku internet mba ndaba. Naye nga nfundikira njala nfundikira n'akantu kano kalowoozo. Nsaba Bannayuganda mwenna naddala abali mu industry y'okuyimba n'okuzannya katemba n'emizannyo. Ffe tetulina lutalo nammwe kubanga buli muntu mwagala afune kyalina okulya ekigula magala eddiba. Naye mwe kennyini mwetwalidde Abanyarwanda bano okubateeka mu nkwawa zammwe. Kitya wetwogerera essaawa zino omusajja gwe bayita Muhangi era nnyini comedy store ettaka kwazannyira kwakolera ebintu ebyo ttaka lya Buganda. Abantu bazannyisa emizannyo gye Baganda. Mwagala kuŋŋamba nti mmwe abazannya comedy n'ebitone byammwe temusobola kwekwatamu ne mukufuna ekitundu ekyanda muyiteko muzannya comedy wammwe. Ssente zonna ze muwa Muhangi azikozesa mu kuyamba gavumenti ya Mukama Museveni na kuyamba Muhoozi na kuleeta Banyarwanda mu Uganda. Kyokka mmwe abakola skits abaleeta obwongo bwe ne muteekawo ne musigala nga muli baavu. N'atuuka n'okubira essimu nga tojja kuzannya oba tuyagala nkugobye azifu ku ttaka ly'abajjajjammwe. Njagala bawa ekirowoozo kino. Waliwo omwami yali akozeko ekintu kino bamuyita Saimu akola ku BBS era ataddewo kampuni eyiye ng'era eyita abazanyi ba comedy bonna ng'akikolera ku Labonita. Muhangi n'amufukuutiriza ewa Katende ne bagoba Simoni ku Labonita n'abantu bonna abali bazanya comedy Muhangi n'abakubira amasimu badduka ewa Simon oyo n'amusuula. Waliwo bali ba Fun Factory nabo yali ayagala okusuula nabo n'abalemererwa kuba kati tebakyali popular nnyo. Njala babuuza mu bazanya comedy temusobola kwekwata mwenna bazanya comedy ne muzanya comedy ku lwa Bannayuganda so si ku lwa Banyarwanda.
ebifo bibiri abantu basobola okujja ne bazinde balaba comedy wammwe ekisooka musoke mwejjemu enkwe mwejjemu pride nti nze nsinga musoke muteko association yammwe oba muri 15 oba 12 muzanye talent yammwe nga mind sente ziva ku mulyango zammwe siza abanyarwanda siza Muhanji is a devil worshiper Muhanji musajja munyarwanda Muhanji talina muganda munnayuganda gwayagaliza kufunamu so bukityo ngaba na Uganda bayimba enyimba bazitunde wani ewasali musale ba comedian zimwe na bazanyi b'emizanyo please mbasaba mufuna association yammwe mutekewo stage yammwe oba ku kalende emachindye mujipangise mutekewo stage nga nebyo kunywa byammwe nga sentiment tukoze milioni 10 zafe muzigabane mu lomwena nga tekuli nti gundi yasinga musobola kikola abanyarwanda batwala music industry batuto comedy industry batuta agriculture batuta amaje batute police munasigaza ki You can do it yourself. Don't depend on someone. Ebyuma mu Uganda je biri musobola bigula ku sente ntono. Muzanye talent ya Musia Muhanji. Muhanji is a Rwandi. Who doesn't love Ugandans? That's why he's working with the ISO. Musobola kola kintu kino kulamo ne mukikola. Muchimanye the moment nga toli independent financially mentally baba genda kufuga so mwena ba comedians abayimbi mufune mentality ebera independent competition is allowed mu guru jeri so muganti atesima Muhanji uzi Muhanji is a foreigner is a munyarwanda sente za mwazi mukole buli kimuyino okukola mutekewo independent body yammwe nga tabamanyira mujja kulaba nga kikundi kye kigude kubanga ba supporting government okubeerawo ne ku Muhoozi project yawaddeyo mwena bakubiddwa nabajiddwa ko sente yabikoze lwaki mukizo okubeera nga mu disorganizingibwa abayimbi mudde ku mulamwa gwammwe music industry mu nsi yonna mu America kibayita music industry kizanya 25% ku economy ya Uganda ngotadde kataba ogattako Hollywood kiyitirira olutuba tugenze mu 50% kati mu Uganda mudire talent za muzitunda temuli independent enough tinze nsobola okuyimbira n'abantu tukole kintu bwe kitwa kyamusobola kikola ekyokulabirako njarabo ekyokulabirako wano ani yali amanyi nti Suna asobola okutuuka watuula Suna abesinga kwani ono Suna obinyanyanya nabesinga kwani namwe musobola kikola is an independent man right now akutte ensi yo na what about you musobola kikola buli muntu bera independent mbwongobo muve ku besinga ku banyarwanda kuba bagala kutwala nsi yammwe babesinga ku mu resource lwaki baba fula resources zaabwe kati gwo musajja agenda nosabire wabo jinge sawa zino wakayanja sete ne muzi wane supporting am 7 kichemba mbesinga ko lwaki mu supporting abantu mu college tuta civil obedience mutandiko okuva mu business zaba nabanyarwanda akedi muzivemu basi za muzivemu business musoka muzivemu for a while musoka mule kigena maso mukwatasere zize mukulima muri emmere yammwe muberewo amasomero gamo gabalekere musobola okubeera independent mufuna sente bane mukama bakoma atakumira mpera Ssaabasajja Kabaka wonna wooli mukama akukingirize abalabebo era njagala bobere mwegendereza nnyo wonna wooli nga nsabe saala eno mukama Katonda nkusaba okuume empologoma ya Buganda okuume n'abalangira n'abambejja abakyawuliriza abakyalina empeka emera tukimanyi nti empologoma weeri nayo erina okweberera mu lw'ensonga nti wadde eri matala w'amayanja era esobola okubayo abatamanya ngamba ngera bakikola ku kitaawe oba Sekabaka Fred Luwangula Muteesa lwe bamulumba Bungereza okumumaliriza era nsaba omukuume yonna gyali era omuwa amaanyi n'okutegeera yeekengere omuntu yenna